Nkwaniza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX. Ngenda beera nga njogera ku story eziwererako ddala okutandikira ddala ku eyo ey'amafuta. Gabadde ludda wa incident eno yaguddewo etya. Baneeno bo tebaalaba kikyatuukawo side z'eno ng'oli kumpi tuuka e Buwambo tebaakiraba. On top of that nkuleetera ne updates eziriwo ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Police egudde mu nteekateeka ze nera updates zonna nzikuleetedde. On top of that tugenda beera tusembyayo ensonga za Queen Masoro wamu ne Alien Skin. Olubuto ddala kituufu lwa Queen Masoro oba walino ku SMX Media byonna byenkuleetedde. Nkwaniza nnyo bwe gwange omulundi gwo ogusoose ngenda kusaba bambi subscribing onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala zifaanaganako nga zino. Katandike ku kimotoka ekyo ekya fuel tank. Yes, ekimotoka actually okwawukanako n'ekyagwa waneeno gye buvuddeko ndowooza omwezi guyinza obeera nguyiseewo bazirimu ekisinga 3. Zino emmotoka zaabadde 2 zo 2 ze zaakoonaganye. Ebimotoka by'amafuta 2 byakoonaganye oneera ekyavuddemu kyekyo kye mu kubeera nga mulaba. So mu kubeera nga bikoonagana amafuta gatandise okubeera nga gayiika naye okusinziira munera incident eno ya kimotoka kimu kyasobola okusanyawo obulamu bw'abantu. Actually twasemba okubeera nga tukola follow up kweno story ng'ennamba erinnyidde ddala abantu bawerera ddala 20 abaali bakamala okubeera nga balugulamu obulamu. So abasigadde saawa paka kati bakyali ku kitanda. Mukimanyi ekintu ekikwasaganya n'okubeera nga ogenda labirira skin oba nga obulwadde bukwasaganya ku skin si kyekintu ekisobola okubeera nga kiwona amangu. Ate awo nga njogedde ku bulwadde naye kati just imagine skin yo yonna nga evuddeko ku mubiri kwega skin yonna nga yaweddewo face buli kimu engoye zaabookya ne zibakalirako ku mibiri. Ekyo kyonna nga kibaddewo that means kigenda takingira ddala some good time okubeera nga basobola okuhiiringa oba okubeera nga basobola okudda engulu abakyali mu malwaliro. Ate nga ne gye buvuddeko awo actually like last week nsubira last week but one niye twaddamu ne tufuna amawulire amalala nga waliwo abalala abeeyongera okufa baali bali mu kubeera nga bajjanjabwa mu ddwaliro. So incident eno ekisookera ddala nandiyagadde okusinza ku analysis gye nkoze katambi kano nfubye nnyo nga bwe nsobola okulaba nti ddala kituufu kyagudde mu ggwanga lya Uganda. Okusinza ku nze SMX ng'endagamba nti kyagudde mu ggwanga lya Uganda. Okusinza ku lulimi ngezezzaako okulusika ate nga mpulira ng'olutali Luswayiri nga mpulira kwegamba simanyi exactly waje kyagudde. Kyetumanyi kiri mu Africa ate around waneno mu nsi zaffe oba fa North mu Uganda naye suubira mbu wanene mu Uganda okusinziira ku lulimi newengezezaako okubeera nga ndutracinga naye banene babeera tebalaba kikyatutuukako mu ggwanga erya Uganda. Yes, obeera n'essanyu lingi nnyo ng'amafuta ogatadde mu baketi, obeera n'essanyu lingi nnyo ng'amafuta omaze okugateeka mu kidomola nga tekinnaba kubeera nga kyabika. Tetumanyi kyaleeta kimotoka kinene okubeera nga kyabika mu ggwanga erya Uganda. Banene ekirungi wabadde open. Lwaki ngamba ekirungi nga tosuubirawo sigiri oba muntu ki oba watima naye tomanya kikyasparkinga off muliro guli eri. So toyinza kubeera nga weeyunira okubeera nga osobola okukola ekintu ekifaanaganako ng'ekyo. Neera bakikoze muli bazira wano mu Uganda tubalabira ddala nga muli bazira kuba nti eri omunnayuganda ayinza kuddamu kukola ensobi ng'eyo. Eyo nga tuvuddeyo olunaku olwaliro Bobi Wine abadde alina kubeera bayitayo batya nakasongola. Yes, Bobi Wine abadde alina kubeera nakasongola ku ngeri gyali mu kubeera nga atalayaga eggwanga lya Uganda. Olunaku olw'eggulu yabadde buyikwe neera nga kyakutte ne kikwatira ddala ne kikubirako ddala bwe kiti. So okusinza ku Bobi Wine wategeezezzaako mbu SMX olunaku olwaliro tubadde tulina kubeera nga kati ate oyagala wakana mbu tantegeezezzaako kale ategeezezza ggwe. Ndabye yeesiseemu we mugambye mbu Bobi Wine antegeezezzaako kale ategeezezza ggwe maama ategeezezza ggwe taata. Bobi Wine ategeezezzaako mbu babadde balina beera nakasongola olunaku olwaleero naye poliisi n'amagye ne military forces zonna basobodde okubeera nga bazideployinga mu bitundu ebitali bimu. Bobi Wine gy'abadde alina okubeera nga akuba enkuŋŋaana zineeno. So Bobi Wine tasobodde kubeera nga akola nkuŋŋaana ze abadde alina okubeera nga akola ennakasongola. Lwaki bamusazeeko okusinziira ku bigambo bye Bobi Wine abadde antegeeza nga nze SMX angambye SMX okusinziira ku kyabadde buyiika olunaku olw'eggulu gabadde masavu meereere. Amasavu twagajjudde nga gookya. Amasavu gabadde gagira bugizi bwegati. Omanyi esavu nga likankanirira weeriti mbu kyekyabadde buyiikwe. So SMX n'angamba mbu SMX neera okusinziiramu neera regime eno boogimanyi baatiddemu olwaliro ekigendo bere nakasongola gandibadde masavu ate nga galiko ne blue band konze mpulira bibyo.
Oluvanyuma webato military forces yonna ne bagikwata ne bagiteeka mu kifo tubadde tugenda okuba olukuŋŋaana lwaffe ne makubo gye tubadde tulina okubeera nga tuyitira webato ne basobola okubeera nga bagabulookinga konze mpulira kati ki ekiddako ko ye nera programu ye Nakasongola tujja sobola nnyo okugibagamba advantage eriwo mu sofa gye babadde bamaze okubeera nga bayisa eggaali bagiyisizaayo mu bulungi babaddewo resistance naye nga resistance eyo si y'amaanyi nnyo kubeera nga etuusenga ku kyolwaliro nti tebasoboleddeeko ddala kubeera nga ba accessinga Nakasongola. Wano ku SMX Media tugenda sigala tukola follow up naye tujja kubuulya updates zonna nga we zigenda mu maaso. Eyo nga tuvuddeyo ensonga za Queen Masolo ne Alien Skin. Queen Masolo yennyini yavaayo n'ategeeza eggwanga nga yewe balina enkwasaganya ne Alien Skin. Queen Masolo wano ku SMX Media tumukozeeko interview eziwerako seemusi 2 so tubadde tusobola okwasaganyanga naye simanyi oba naasobola omufunako ne mubaleetera mu exclusive ne tusobola okuddamu okubeera nga tunyumya naye okusinza ku Queen Masolo yagamba olubuto lwalina lwa Alien Skin lwaba bakwasaganya ensonga zaabwe nga abaagalana n'asobola okubeera nga afuna olubuto kankujjukizeeko ntinira Alien Skin yakamala okubeera nga azaala omwana actually zijukira nge yazaala omulenzi embeera seerabidde omwana gwe yakasembayo okubeera nga azaala Alien Skin naye yatutterayo buli kimu nga ekyagendera ddala maaso nga taata musanyufu asitudde omwana we yakamala okubeera nga azaala omwana ow'obulenzi so Queen Masolo okubeera nga ali lubuto tu nga twamulabako wa Alien Skin ku Fanguni Forest omulundi ogutali gumu gitali ebiri bu video bungi nnyo bwa Queen Masolo ng'ali ku Fanguni Forest ne Alien Skin naye tabalinaako buzibu kubanga yabeerangawo ng'abantu abasigadde bwe babeerayo babe bagenzeeyo wa Alien Skin so mukubeera nga yabeera by the way yabeerawo ebbanga ddene si mulundi gumu seebiri seesatu bajjanga bakola content fe gwe twayitanga content by that time kumbe ye agamba yabeerangawo n'asulawo niya ne bakwasagana ne Alien Skin naye kyesitayinza kubeera nga nkonfaminga okusinziramu neera Queen Masolo mukyala naye oyinza omugamba socialite kubanga naye ali mu media munnanka ne TikTok abeera socialite buli omu so kineno nakyo yo okubeera olubuto nakyewunyiza nnyo Queen Masolo kubanga ye proud malaya naye akyogera ali proud nze ndi proud okubeera malaya ate ye malaya wa bbeeyi muko kubanga agamba emitwalo 5 takyabakwasaganya emitwalo 7 takyabakwasaganya nsuubira kati ekitone nnyo wayinza okubeera nga atandikira ndooza mu kakadde kamu 2 ndooza ali awo wakati wakakadde kamu n'obubiri kati omusajja oba ye okukakana n'agamba kanzaale omwana kitegeeza oyo yali wankizo malaya okumufunisa olubuto obeera muntu wankizo nnyo naye ekyokubeera nga Alien Skin ye taata w'omwana nze nga SMX sijja kigula nnyo ngenda sooka nkitwala emunira content naawe akijja wano ku SMX Media ngenda sooka nkugambe tosooka kiwa nnyo attention kitwale mbu content not until nga nkozeyo exclusive banga nfuneyo amawulire amalala wano ku SMX Media ngenda kujja mbere nga nkugamba nga mmaliriza bambika nsaba subscribing ekitaking search onyigabunyize kwako akapesa ka subscription ebisigadde n'obitulekera ffe tubeera ne exclusive tubeera ne updates naddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda naawe twagaliza ebirungi osobola okujja n'olanga naffe yes namba y'essimu weeryawo obeera ontuukirira bulungi nnyo n'ongamba SMX kino nakino osobola okubeera nga tukikwasaganya MSMX sign out ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane